Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agguddewo akatale k'Empondwe n'ekifo basobola okukola ku bantu n'ebyamaguzi omulundi gumu ku nsalo ya Uganda ne DR Congo nga yimazeewo obumbi 26. Ekifo kino kigenda kwanguyako ku by'obusuubuzi abantu okufuluma n'okuyingira amawanga gombiriri. Pulezidenti mu kwogera kwe agumizza abantu ng'ensalo bwegenda kati okubeera enzigule esobozesa abantu okutambuza ebyamaguzi byabwe. Must be used now. The reason we had stopped markets was because of Corona. But a few weeks ago, you remember, I made a national broadcast and we said we had opened the country. Omuwandiisi w'enkalakalira owa minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero Geraldine Sali asabye abasuubuzi abaali basala bakomewo beeyambise akatale kano. It is very important today that we announce to every single person in French, in English, in Swahili, in every language we can, and inform our people that this post is open for business. Let them come back. We shall have them with open arms. John Musinguzi nga yakulira ekitongole kya Uganda Revenue Authority yeeyamye nga bagenda okukozesa obulungi ekifo kino bazimbe enkolagana wakati wa Uganda ne Congo. In this very Mpondwe border point, we already have a mobile scanner and a passenger baggage scanner installed. If time allowed, you would have seen them. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.